Yes mbaniriza akade kano mwasibye mutya muli mutya mwe nabaji following abali Saudi namwe abali Saudi Arabia namwe abali Qatar bagamba nti muli bakabinyo okubanga muji following bagita Faali TV UG amawuli mbalaga gabaga training okwetolegwanga Uganda amawuli genzi nagosi mawuli malungi akosaidia byemizanyo mu ggwanga Uganda bagamba kitalo nnyo lifuli oba assistant referee Peter Kabogo afudde oluvannyuma lw'okuddusibwa mu ddwaliro bwazise wankulukuku mu ddakiika ey'ensanvu-mu-3 ku mupiira gwa SCV ne UPDF wumula mirembe rest in peace munange Peter Kabogo omugenzi essaawa zino mwongere okubanga mugi followinga mulike ngate mu commenting mu subscribe ngate munyige kade bagita Faali TV jabali Canada mu Toronto mbatumiddeko namwali mu ggwanga lya America ne bagamba nti Bambi mwali nnyo okubanga mugi following abali Saudi muli b'amaanyi nnyo era Bambi muli basukulu mu nnyo okusinga ku balala namwe abali Qatar juka nabagamba nti mu analytics zange bandaga nti Saudi Arabia ne Uganda be basinga okubanga ba following Faali TV ne kuddako Qatar ggwanga lya America Germany kusane Canada mwe nabagamba nti muli b'amaanyi kusane Iraq nenga Saudi ne Uganda kusane Germany ne America ne Canada be basinga okubanga ba following Faali TV Saudi Arabia muli b'amaanyi namwe abali mu ggwanga Uganda eri abali Spain mu kibuga kibata Madrid namwe mwe bali nnyo okubanga mugi following bagita Faali TV assistant referee Peter Kabogo yafudde olunaku olw'eggulo era ng'ensasage yabadde y'amaanyi nnyo wali mu kisaawe oluvannyuma munange lw'okutalantuka n'agwa bagenze kwagala okumuddusa mu ddwaliro ngenda kuba nkulaga ebifaananyi maaso awo bimu ku ebifaananyi ebyabadde nga bamuteeka mu ambulance bagenze okumutuusa munnange ng'amaze okuba nga akutuka ekifaananyi kimu ku ebifaananyi munnange kiki ekifaananyi awo ng'ayingizibwa mu ambulance okumuddusa mu ddwaliro bagenze okumutuusa mu ddwaliro musajja atumambi ng'akoze ki musajja atu ng'amaze okuba nga afa ajjukira mu byemizannyo bisinga olusi ebisinga okuba nga bitta abasajja bano balifuli n'abazannyi kubanga si balifuli bokka bafiira mu bisaawe n'abazannyi bafiira ddala mu bisaawe n'atalandukamu katono n'akola ki n'afa oluusi bisesinga cardiac arrest bimu ku ebikyasinza okuba nga bikozinga abantu bano abeera mu byemizannyo okufa cardiac arrest abasinga bebuza cardiac arrest kiki cardiac arrest omuntu aba naye oba buli muntu asobola okuba ne cardiac arrest buli muntu asobola okuba nga olina cardiac arrest alina kyanjawulo nnyo kiri awo okubeera ku muntu just mutima gwesiba ne guba nga tegukyakuba bulungi omusaayi ne guba nga tegukyatambula bulungi kutuuka ku mutima kyekyo mutima gwesiba kiviirako omuntu okufuna cardiac arrest ebisa ebisinga eri oluusi abasinga bakola ki abawona naye abamu bakola ki bafa cardiac arrest bintu ebisinza okuba nga bikola ki bitta abasajja bano abeera mu byemizannyo ddala mu mipiira eri abasinga b'endabira bagamba nti lwaki Bambi yagenze okukola ng'ate mulwadde bannange omuntu okufa cardiac arrest taba mulwadde twalako ku mupiira gwali gwa Premier League ebisesinga ndowooza abamu mu mutwe okola emipiira gya Premier League waliwo ate mbagita Luton Town balina omuzannyi wabaawo kapiteeni waabwe yalumbibwa cardiac arrest omupiira gwali bali basampo baani ne Premier mumutegera bulungi bannange lwakuba omusajja mukulu yawona lwakuba ennyanja bali bamuyita Samanga Tomubiki ndowooza kapiteeni wa ttiimu ya Luton FC Luton jjukira bali mu championship kati bali mu Premier League naye kati babasalako abaddewo mu championship omuntu wenna ng'ogoberera nnyo Premier League Luton Town ogitegera kubanga yabaddemu mu league season ewedde omuzannyi waabwe naye yatalantuka ngono byatalantuse n'agwa bakuba erinnya nderabidde Tomubiki linnya liri abo litubwe lityo omuzannyi wa Luton Town yatalantuka n'agwa bagenda okukizuula nga cardiac arrest ono baamuddusa mangu era baamukolako mangu Bambi first aid ey'amangu kisaawe atana kubanga amuddusa mu ddwaliro naye akola ki yasobola okuba nga ono omupiira ogwo njuka bagusaza na mugwali gwa FC Bournemouth akosa ne Luton Town yatalantuka naye nga yali cardiac arrest yaleeta obuzibu cardiac arrest ebikyasinza okuba nga bitta abasambi b'emipiira kusana bakola ki abenyigira mu bindi ebintu by'omupiira kaddozo olengero assistant referee ebisesingosi bagamba nti bakozesa nnyo kwegamba force y'amaanyi muli munda
bagamba nti bakozesa force y'amaanyi kiviirako omutima okola ki okuba nti nga tegukyakula bulungi naye ng'ebiseera ebisinga si bamizannyo bokka bakola ki be bafuna cardiac arrest naawe omuntu gwe nga gw'osobola okufuna cardiac arrest kijja buzzi temulowooza nti bamizannyo bokka bakola ki be bafuna kintu ekyo kya cardiac arrest omutima okuba nga kola ki omutima okuba nga gwesiba abasinga balowooza nti jesi nti oba oliawo agenda kuba nti oba oliawo anaawona ne munange byakoze eki byaganye yakakanye Peter Kabugo referee assistant referee ndowooza onakolanga layina kankiyite bwe nti baba kolanga ba layina baba assistant referee bwatyo Kabugo bwe yafudde musajja watu Bambi yafiridde na ku mulimu abasinga balowooza nti Kabugo yagenze okugenda mu muzannyo guno ogw'omupiira n'ogenda okukola guno omulimu nti nga mulwadde Kabugo yabadde kiriya Kabugo teyabadde mulwadde ne munnange okufa kuba kufa ate omuntu osobola okufiira n'obeera mbuli osobola okufiirayo n'ensonga banaye temweyibaala kubanga ndabe yabakola ki aboogera ebingi ku TikTok awo kabagamba lwaki yagenze okukola nga ate mulwadde temumanyi kufa mmwe bannange baana mmwe temumanyi kufa n'okufa kusooka kusanga mu nnyumba nga weebase ne wakusanga nga wakaze dda nga wafudde dda kakati munange tetunenyeza nnyo omugenzi Kabugo nti ki ekyamutuute ogenda okukola ng'ate mulwadde mwongera okuba nga mugyekumirako amawulire mba naga agaba gatambula okwetula eggwanga Uganda negamba nti comment section weri awo bakabuntera mu comment section ate osikane nga ogifollowinga bagitafa Ad TV ogibiri nnyo bitalo akusadiya bannabyamizannyo bonna okutwalizaamu era nga bali mu kukungubaga bagezaako nga bwe basobola okubanga batasobola mu Bwakabugo naye byaganye naye ng'ebirusi mikola kimu nange bituukawoko ne mu ggwanga lya Nigeria mu ligi yaabwe ye Nigeria waliwo era omusambi yafa yafa ino li yafiira mu kisaawe bwennyini bagenda omukwatako nga yakaze dda mu ligi ye Nigeria ndowooza mwaka guno banga gutandika oba ndowooza mwaka guno nga gutandika era waliwo omuzannyi yakola ki yatabantuka n'agwa abazannyi bafiira mu bisaawe naate munange ekineewuunyisa wali omuzannyo gwa wrestling ebiseesinga obusi munange olwawo okulaba abafiirayo mu wrestling lwawo okulaba abafiirayo ne mu mipiira nga tulaba mu mipiira bintu biri soft okusinga ku wrestling kubanga wrestling beetomeza amadaala bwe bityo beekuba emigeregere bwe bannange niyo tibakola ki ndwawo okulaba abafiirayo mu wrestling ndwawo oluusi kale bafunamu damage bafiira malwayo nti bafiirangako mu ringi naye mu mipiira bafiira ddala mu bisaawe ate ng'olaba omupiira gwanjawulo ku wrestling munaye Kitalo nnyo stay on YouTube platform atusigale nga ofollowing bagitafa Ad TV ogibwate Kabugo bwe yafudde mu Entiisa sikala ng'ogyekumiddeko Maziga na Entiisa ku side eyo